Martin Lwanga y'omu ku bavubuka eyakakuguka mu by'obulimi ng'essira yaliteeka mu kukola bigimusa okuva mu kasasiro. Nakulira ku faamu nga ya bulimi ng'era tulima emmwanyi era nalabanga nti emmwanyi bazisaako ebigimusa. Kasasiro gwakozesa mujja mu butalo obw'enjawulo okwetooloola Kampala. Annyonnyodde engeri kasasiro gye bamukolamu ebigimusa. Bwe tumala omusooti nga tumuyisa mu mashini n'emukutula obutundutundu olw'ensonga asobole okubeera nga tumufuula ekigimusa mangu nti tumuintroducingamu obuwuka eyo gye tuyita volatilization process. Ng'oggyeko ebigimusa baliko n'ebintu ebirala bye bakola mu kasasiro. Ebintu bingi nnyo omuli cosmetics g'osobola okwesiiga ku lususu, omuli amafuta ge tusobola okuteeka mu bidduka. Abavubuka abaganyuddwa mu nteekateeka eno nabo batandise okuyigiriza bannaabwe ku ebyo bye bayiga. Essaawa eno nkola n'abavubuka 3 okwetooloola Greater Masaka Region era tukola omulimu ogwo ogw'okukola ebigimusa ne tubitunda ne tusobola okutumbula obulamu bwaffe, okutaasa obutonde bw'ensi ng'ate n'abalimi bwe bakungula ekisingawo. Lwanga n'abavubuka abalala abasukka mu 100 be bamu ku baatwalibwa ekitongole kino Kiyanga Farmers Federation of Uganda mu ggwanga ly'e Germany okwongera okubangulwa mu by'obulimi. Bangi ku banno batulaze bye beenyigiramu mu by'obulimi n'obulunzi. Ekyansikiriza okulima emmwanyi nti emmwanyi eri katale k'ensi yonna, ate emmwanyi nyangu kulabirira. Osobola okulima ng'okozesa ennima ey'obutonde emmwanyi ezo ne zibeera. Richard Ssemwanga, pulezidenti w'ekitongole kino, agamba kino baakukikola okusikiriza abavubuka okwettanira eby'obulimi. Abavubuka bangi oboolyawo balina ebirowoozo bingi ebyokukulaakulana, naye ebirowoozo ebyo paka ng'okitadde mu nkola wekibikamingera okuba ekikolwa ekireeta ensimbi, ekikolwa ekiyambako okwongera ku byennyingiza mu maka gaffe ag'abavubuka. So buli we tuba nga tulina ideas ezo nga tuzirina mu mutwe, ffe ng'ekibiina ekitwala abavubuka tugamba nti nedda, ideas ezo tuzijje just mu mutwe tuziteeke mu bikolwa. Mu kaseera kano batubulidde ng'omuwendo gw'abavubuka abettanidde eby'obulimi n'obulunzi bwe gweyongedde. Vira ddala mu budde bwe twali n'ekirwadde kya COVID, bangi baategeera omugaso gw'ebyalo era n'ebisobola okukolebwa mu byalo, era bangi bataddewo side businesses. Era ojja basanga abamu mu maofiisi naye ate nga ku weekend bettanira eby'obulimi bino. Singa abavubuka beeyongera okwenyigira mu by'obulimi, kyakuyambako okukendeeza ebbula ly'emirimu mu bavubuka n'okwongera ku nkulaakulana mu ggwanga.